Bano be bamu ku batuuze okuva e Butenga mu disitulikiti y'e Bukomansimbi abakedde okugumba ku kitebe kya CID ekibuli nga beemulugunya ku kibbattaka ekikudde ejjembe mu kitundu kyabwe. Bano kubaddeko n'abakadde abazinga bakootakoota. Ekibanja bakifuula kyabwe ate nga si kyabwe kya ssezaala waffe. Babbaffe bonna baafa ne baggwawo nkusigaza abaana baffe bamulekwa. Naffe ffennyini batusiba buli lunaku tibakkiriza tunoge emmwanyi zaffe ze baatuwa. Bansanga awo nga siriyo sirina wendi nga ndi awo ndina ku kyokero wenyimiridde emmere n'aleeta abaana ne bankuba emiggo nzenna ne bammenyamenya sikyalina kye nneekolera. Omulumiriza omusajja amanyiddwa nga Francis Bale agambibwa okugula ettaka kwe bali n'atandika okubaliisa akakanja. N'ate Bale White n'akozesa aba security n'akozesa ab'ebyokwerinda okubba amataka g'abantu mu Bukomansimbi. OCCID w'Obukomansimbi tusaba bamutujjire ku station yeyo obubbi bw'emmwanyi buyitiridde. Lwaki gavumenti tetuyambye? Abasajja bajja okubba ettaka ewaffe kati kufa tugendewa tugende Bale atutwale ewaabwe gye tuba tugenda. Beekubidde enduulu ku poliisi ez'enjawulo naye bagamba tebayambibwa. Oyo OC station ne DPC gwe baakajjawo be bannannyini kutukuba miggo. Kye kituufu kubanga tugenze okujja mawulire n'okwagala okwekubira mu enduulu kuba batwala nga tulaba nze akakokola baakalongoosa kunkuba miggo. Saidi yetu yambe ku polisi y'e Bukomansimbi kubanga polisi y'e Bukomansimbi tekoze kimala ekolera saidi emu y'abammere ne Bulegeya ne Bale. Tetutwala nga abantu abaliwo. Bategeezezza nga bwe beekubira enduulu wa RDC wa Bukomansimbi Pax Kalema naye tebayambibwa. Simbi alinga atuyamba naye nga naye abalaata bubalaasi nga OCCID bw'atukuba emiggo no OC station ng'alagira basajja be. Tebalabye buli kimu kyeremye kwe kwesitula beekubira enduulu ku kitebe kinoonyereza ku buzzi bw'emisango era basuubiziddwa ng'ensonga yaabwe bwegenda okunoonyerezebwako. Polisi y'e Bukomansimbi batuyambe batuwa abantu abanaatukolera batuggyeko neyazo tutaasa Isa bamwesibyeko ate nga yazze kutaasa mama waffe gw'omukadde twamuleseona mu kyalo myaka 9. Bwe twogeddeko ne RDC Pax Kalema alumirizibwa obutayamba abantu bano atutegeezezza nga bano bwe baasabibwa okuleeta buli omu ebiwandiiko ebyogera ku kibanja kye kyokka batono abalabikako. Tubayambye tubagamba batuleetere okubasinziira okugamba nti bano babanyigiriza ne balema nga tebabirina kati ne tugenda mu mediation okubakkaanyisa. Wabula agamba bano baasindikibwa mu kkooti gye babeera bagonjoolera ensonga zaabwe. Ne twagala famire zombi tuddemu tuziyipe naye obuzibu bwokka obubeerawo famire zombi kuviira ddala kuza ku bajjajja baabwe buli omu abeera yeewulira eryanyi. Kati ne tubagamba nti akkooti egy'okubiramula buli muntu abeere waabadde. Kyokka ayongerako nti obubbi bw'ettaka mu kitundu kino buva ku b'eŋŋanda abaagala okutunda ebintu by'abakitaabwe. Tetukyalina kibbattaka kitwakimalamu kyetwasigaza kyabafamire ababa tebategeera okuzaalibwa n'amanya nti ebyobugagga byonna birina okufuna mu bulamu by'abazadde bye bandekera. Enkaayana ku ttaka buli lukya zeeyongera mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo nga bangi bagobeddwa mu bibanja ne bafuuka emmomboze.